Inside Story Uganda, real source of political updates. Tuzewumulira kubanga y'omu kwabo abateekateeka akalulu mu bibiina by'obufuzi si kirala wabula ekya Democratic Party. Ateekateeka akalulu mukamanyi bulungi kaaliwo oludda olw'embalala aka DP nako kaalimu ebigambo bingi naye simanyi ajja kuba naye atunnyonnyola ng'ate akuba ttooki ne mu kalulu ka LC1. Rogers Mulindwa muna Igo yatudde dda ate muna NRM yabadde Bukeddi eyo mukubira essimu ng'agamba ali Bukeddi Tololo Busiya Balisa Budaka yonna okulaba nga NRM wangula obwa ssente bwa LC1 yakomyeyo ssebo kulikayo ate agenda kuddamu. Nina muganda wange ow'erinnya Samuel Oltalubega Mukaaku waali ye ssentebe wa DF Democratic Front waali ate era nina ne Sabandisi w'ekibiina ekya Common Man's Party ekyolusaniya muganda wange Moses Bigirwa okuva e Kamuli ate Buyende yonna. Kansabe muganda wange buza ku bantu baffe tubule DP etambula etya mu ddakiika emu yokka. Webale nnyo njagala kusooka okwebaza Omukama okutusobozesa okutuuka wano era wano ndika kubanga omukulu asooka eri n'amuddiridde ba Obbi kati wano woolabira amaanyi ga DP ebyo byonna bibala. Mukulu muganda wange Rogers ye twasinkagana mu FUFA gye twemanyidde era na wano siri mugenyi naye era mbayozaayoza ssebo okugattako kapito n'endala. Mulabika temwagala tujjemu waliwo omuntu eyakola akalango n'agamba oyinza okunzigira mu rediyo endala zonna oleke mweno kati mulinga abagamba nti bwe tuteeka mu kapito na wano tetugenda walala naye mwebale kutuyitanga ne tubaako bye tugattako ku ggwanga lyaffe. Kati tweyanziza Rogers Mulindwa buza ku bantu baffe tubuulire Bukeddi egambe etya si Bukeddi ya naye Bukeddi oba ne Bukeddi yawatuuseeyo. Mirimu gye nkola ne Honorable Ambassador Babula Nekesa gitwala Palisa Butebo Kibuku Budaka Butaleja Busiya gye Bukeddi eyo gye tubeeramu ne Bukeddi nnungi era bintu byatambudde bulungi nga bwe nakubuulira naye njagala njozeyoze Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka olw'emyaka 33 nga atudde ku Namulondo era nga tukulembedde ng'Abaganda naye ate nsiime okwogera kwa Katikkiro bwe yabadde ku Watoto n'agamba nti singa teyali Pulezidenti Yoweri Museveni tetwandizeemu kulaba Kabaka. Ekyo kyadde kintu kikulu nnyo abantu okujjukira kubanga waliwo ebiwandiiko ebitakyuka si ye yajjawo Obwakabaka naye at least yabuzaawo naye n'okusiima Right Honorable Prime Minister she looked so good ku mukolo ogwo n'engeri gy'ayogeddemu gasoma obubaka bwa President. Ekyokkirininga ku Saturday kyo gavumenti mmanyi ejja kwongera otuwuliriza nga abaseveniside era embeera twasinza abamu ffe twawaguza ne tugenda tusinza naye tusaba batusaasire olunaku onalabye ne Electoral Commission wajemera gavumenti nze saayera eddiini yange tenzikiriza and there is no body in this government above my God. Ekyo buli muntu alina okukimanya. Nobody can instruct me on Sabbath. Era nagenda nensinza naye kirungi ekkanisa yange eri kumpi naki naye era gavumenti yagaana abantu tugenda kusinza yagamba tulina okkirininga okubeerawo okuva ku ssaawa emu tuka ku ssaawa 4 gavumenti negamba nti mugesobola okugenda okusinza after ffe si bwe tukola ffe sabbiiti yaffe luba lunaku lwaffe lwonna era tujja kkirininganga tugezaako okwogerezeganya oba batuwa Friday oba Sunday twagala ekikolwa kirungi nnyo era twagala okukyenyigiramu naye tetwagala kukikolera ku sabbiiti yaffe. Oltalubega Mukaaku ebigambo bibadde bingi ennaku zino nawulirako ebigambo mu kkooti eyo erinnya lyalabikako nga bintu tebitegeereka ne nga muganda wange kati ali atya awulira atya n'ebigenda mu maaso naye tubuuzeeko ate tubuulire ne DF egamba ki. Katonda yeebazibwe Katonda mulungi okulanga ffenna tukyaliwo bannaffe abali mu mbeera embi nyongera okusabira mukwano gwange Dr. Kiiza Besigye Mwami Lukwago ne Mwami Muwanga Kivumbi n'abalala betwogerako kuba
kyangu nnyo tugenda na bano naye eriyo abala bangi betwogerako Katonda basaasire mu mbeera eno ate ffenna ng'eggwanga tugezeeko okubeera abantu okulaba nti abantu tebaggwekerera mu mbeera bweti. Nange neebaza essaala zimuweereza Katonda yamanyi nagamba wano neewalala gye mbadde nti nze ndowooza bino tetwandibibaddemu era ne mukulu Mulindwa ayinza okukkaanya nange ku nsonga eyo. Singa tukkiriza okwogeraganya tetwandibibaddemu bino. Ekyokubiri nti tebisobola kutuwa pride nti kanyugunye gundi ekikonde kamugire bwenti kamusiige kino aye kibi tekyaliwo abano yokka kirina ewaffe kandi abantu banyumirwa okusiiga ye asobola okufuna kyakola kikyayagala. Naye nze kunze bwe kiba kinyumira omuntu yenna nze am just telephone call away. I'm just a telephone call away oba awaka mbeera osigena kudduka mu ggwanga lino never kubanga mmanyi ti eggwanga lino ffe tusobola okulifikisinga. Naye ffe nga ba DF tuli basanyufu nnyo n'ekikolwa at least n'ekikolwa mu buzibu buno bwonna bwe tulimu ekyakoleddwa President Museveni ne bamu ku banne oba ne gavumenti ye okuwagira Dr. Olaro Ambassador Olaro Tun nga bw'okimanyi mukwano gwange tuyise mbingi naye nalinga neebuuza lwaki eggwanga terisobola kulaba material nti we have the best diplomat tugenda kyogerako kale no ekyo ndi musanyufu ate n'abantu ne kyenawulidde ekyoluguudo lw'Emutukula Masaka Mutukula kyotera Mutukula njagala kwongerako Kibuye Busega really kyakuswala international road international highway etugatta ku nsi 5 ne tubanga zifaanana bwezityo for 27 years. Nze ndowooza n'abali sebo mu abali mu NRM enguudo ezo ate tuve mu kiswalo zituyamba zituleetera omusolo mungi zituleetera ebyamaguzi. Why should they remain like that? Kati tweyanziza Moses Bigirwa boza ku bantu baffe ssebo. Ndi musanyufu okubeera wano era NBS mwebale nnyo okumpanga invitation ne tujja tubeereko ebigambo byetwongera ku nnyaffe Uganda. Iza nange neebaze abantu ab'enjawulo mbasanyukireko wamu abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo naye ate ku saidi yaffe ey'ebyobufuzi nga muganda wange bwagambye embeera ya Dr. Besigye ne ba political prisoners abalala tiyansanyusizza era ekwasa enyiike era ze position yange eri ku rekodi era ne wano nsobola okugyongerako. Ebyobufuzi tebiri permanent tebirina definition yankomeredde tebirina ki therefore tebisaana nnyo kuteekawo mbeera ey'okusika omuguwa gw'olubeerera. Abazungu bo abasinga baabigonza ne bajjamu omukka mu ofiisi owa president esinga okulwanya abantu. So ndowooza naffe mu Africa twaligenze ku level eyo. Wabula era kyenjagala okutereezaamu kati mukadde wange yeebazizza ebigambo bya Katikkiro ebyagambye nti singa teyali General Museveni obwakabaka bwali tebukomawo. Njagala mutegeeza butegeeza nti olutalo lwali lukonye ate nga lwali wammwe eyo lwali lukonye nga n'abalwanyi abamu batandise okutawanyika nga terutambula paka General Museveni we yanyiga eppeesa lya Ssaabataka mu kiseera ekyo n'amuleetanga amplifier eyatumbiiza sound mu lutalo olwo era ne lugguka. Otherwise abantu mutanyiga ppeesa eyo lwali lukonye ng'abalwanyi abalala bonna Bankwanga Kayira yali akonye n'abaali mu mambuka eyo bonna byali biganye. So I think Kabaka ate n'okubeera n'ennamba y'NRA eyalibadde nayo ate nga yakumpimpi kubanga y'omu kuba ateekawo embeera olutalo luggwe. Naye ekyo njagadde kutereezaamu katini
kuterezezaamu kati tokikaayaniramu tewaliwo buwandiike nti kyali kirina okusasulwa bwe kiti ate olwali tusobola okuggwa naye kino kitakolewayaniramu nze nkuwadde information ye omukulu akitegeera bulungi oli gozaalibwa luweero nze nzaalibwa busoga ate era bino wandi bitulekedde byabajja nedda ssebo naye nga rekodi nzitegeera kale katuveeyo tweyaziza Moses Bigirwa naku lwaleero be bagenyi baffe betugenda okubanga tutunulira ensonga nga bezigenda mu maaso mu ggwanga takuza omwezi ali 28 omwezi ogwedde ogw'omusanvu 2026 gavumenti ngayita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda by'eggwanga baategeka akalulu ak'ebyalo. Akalulu kano kabadde kamaze emyaka 8 nga tekaliiwo nga gavumenti ekongezaayo naye kyaddaaki kasobodde okubeerawo era bannayuganda ebyalo ebisoba mu 7,000 bonna baalonze wadde nga alipoota ezimu ziraga nti ebyalo ebimu tebanaba kulonda olw'emivuyo egyabaddeyo era betugenda okuba nga tutunuulira. Akalulu kano koogeza abantu bigambo abamu ebikankana olunaku olwaleero tujja kuba nga twebuuza nga tugamba nti lwaki akalulu k'ebyalo ak'okulonda bassentebe b'ebyalo koogeza abantu abamu ebigambo ebikankana. Kira bulungi nti mu bitundu ebimu twalabyeko tear gas, mu bitundu ebimu twalabye nga n'ab'ebyokwerinda benyigidde mu kalulu kano, bitundu ebimu twalabye nga n'amasasi ganyooka ejjinja mu disitulikiti y'Ejjinja e Buwenge abantu 2 bakubiddwa amasasi ne bafiirawo era nafunye n'alipoota endala ti ate waliwo n'owookusatu naye era yakubiddwa era naye n'afa mu bitundu by'e Busoga. Mu Kampala tear gas yalabiddwako mu bitundu ebimu so nga ate n'olunaku lw'eggulu waliwo ate ebyalo ebimu ebyazzeemu okulonda wabula ate waliwo n'ebyalo ebimu bitanaba kubanga bironda. Twebuuza ngenda kutandika ne Rogers Mulindwa. Rogers Mulindwa ono abadde mu kalulu kano obulungi ogenda yangamba tuli mu kuteekateeka nga NRM twalabye ne budget ya bilioni 2 NRM ze yataddemu olanga byetegekera akalulu kano. Akalulu kalabye otya Rogers Mulindwa? Webale muganda nga Ibanda okutwalira awamu akalulu katambudde bulungi. Kyetutayinza kubuusa maaso nti mwabaddemu ebirumira mu bitundu ebimu era nga bwe mukimanyi nti an election can never be free and excellent, it is only free and fair. Bwe nali nsomanga primary twali twakimanyiira nga bw'ofuna 5-6 nga teacher waffe akuwa fair, even 50-60 fair. Bwafunanga 70-80 ng'agamba fairly good, bwafunanga 90 ng'agamba good, 100 excellent or very good. Twali twayimanyira bwetyo. So kitegeeza nti mu kubeera na election nga ziri free and fair wabaawo obuspaces obusigalamu obaamu ebizibu. Era kinjagadde ntandike nakyo nti nakinalabye ku mawulire nga wabaddewo ekitundu sijjukira bakyabadde kyawa omukyala yabadde avuganya n'omwami, not husband and wife but a male candidate and a female candidate. Kati omukyala ono yali ne kalayini ke nga kampi amazima ng'omwami oli aleka yadde yawa dpix nawudde boogera nga layini ye empanvu. Kati akulira ebyokulonda wasted a lot of time ng'ali wakati awo naye nga tabala. Wayise eddakiika ntono kabanga lya poliisi nejja. Omulenzi ono yadde akulira ebyokulonda n'alangirira n'agamba nti omukyala ono n'ayogera amanya ge yawangudde, n'alidduka n'ayingira mu kabangali ya poliisi. Kabangali ya poliisi omukyala gwe balangirira n'agituula emabega n'evuga n'egenda. Ebintu nga bino si position yaffe nga gavumenti era eyo si position ya President Yoweri Museveni, naye eriyo abantu abasinziira wansi eyo ne bakozesa era ye ssentebe wa DF mu ggwanga so nga ne sabandisi wa Common Man's Party abolusaniya Moses Bigirwa naye mwali musito. Tutunulira akalu kano ak'ebyalo akabaddewo nga balonda bassentebe b'ebyalo mbadde Wakende Mutenyo. Ndowooza tugende mu maaso. Webale nnyo. Era kirina kyogedde eky'emyaka 46 okulaga nti okyayinza okubeerawo mu byobufuzi by'eggwanga lyo ng'abantu bali oli predictable bagamba oyo wa kino because tulina abantu bangi abamu baava n'ewaffe nti babayisa bubi ne balagawa era ne babayisa bubi ne balagawa era ne abamu kati ba independent n'abalala
So nze neenyumiriza mu consistency nti omuntu ne bwentambula ku street noŋŋamba oyo Kennedy Mutenyo wa DP neeyongerako kilo nga 2 and I'm proud of that. Ate siri mu DP lwa kinyumu naye n'abamu b'ogamba gye bagenze bafunyemu kankuwa ekyokulabirako President Museveni yali mu DP singa yali kusigala mu DP olowooza yandifuuse president anti kati kiiki si bw'agamba kyekituufu si bwe Mwai Mulindwa tuwa information ensonga lwaki yava mu DP nga temwongerako era yagamba we yagireka okutatawanya mukulu Mutenyo era mwenyini agamba President Museveni ye DP point endala evaayo nga gy'oggyeeyo nti kyo tukkirize nga bannayuganda time y'okuyisa obubi yeena evaawo ddi kubanga oli bw'abeera nga tulina abaana ky'omwana yali wange ne murepinga n'agenda ewoono nayo n'amurepinga n'agenda ewooli n'afunirayo obuzibu. Why can't we say rape for never? naye ate honera Mukaku kyagamba ali nakyo kikyamu gwagenda buli kiseera gy'olaga olagawo ekyenjawulo. I rather stay with on Aristaka ne kadi ye ya DP for 46 years. There's another point. Another point. Why do we use political rapacity? Kennedy amaliza submission Kentese nabalese ne mutesa era nedda nekano genda nako katono nnyo okukkiriza yali badde crisis y'amaanyi nga tukyali mu DP human resource yonna eyavaayo eba kubanga yasigalayo ow'ekitiibwa Norbert Mao n'agamba nti agenze kola ndagaano ne jjajja ffenna nga tuli eyo kaali badde kaseera kazibu nnyo kazibu ddala kirowoozo kyo naye sebo yakusaba maliza submission kale tuveeyo kaali badde kaseera kazibu nnyo okakane atalina lupapula na kalamu ekyo kyekimu ku bizibu bye tulina mu Uganda nti abantu abamu tebamanyi lwaki babeera mu kibiina. You join a political party olw'ebigendererwa byakyo nti kati ngaffe tetukkiririza mu violence era tosobola kunsanga mu violence bwe ntuula ne munnange nga naye takkiririza mu violence. It is people with the same political ideas who come together to form a political party. Tosobola kuba leero ndi wa DP enkya ndi wa UPC luli ndi wa NRM oluddako ndi wa DF luli ndi wa CP. At the end of the day n'omulonzi oli tasobola kutegeera kyoli but eyo endowooza yange naye ng'ate ng'owa DP nga tukkiriza mu freedom of association ekibiina ky'obufuzi kiba n'enzigi bbiri oluyingira n'olufuluma era n'abo ababa bavuddemu teguba musango. Kati tudda ku kintu kyo naye nina kye saagala kwerabira bwe twabadde tutandika ffenna twayozaayozezza abamu baatujjukiza ne tuyozaayoza Obuganda naye mu kintu nabadde ku NBS kuba nze kwembeera nawulidde speech ya Prime Minister Nabbanja. For the first time nyinza okuba lyo nawulidde nga kabaka ba Buganda bamuyita His Majesty. Mbadde sikiwulirangako mu myaka 4 okukiwulira okuva mu okukiyita nga baali bamuyita Royal Highness kino na kino ekyo nakyo tukyebaza b'ekibiina ki probably mundeke akitegedde nze nabadde ku NBS Nabbanja yasomye His Majesty bulijjo babadde bamuyita Royal Highness n'ebirala kati abamanyi ensonga ezo nzimanyiiko nnyo maama wange yakulira mu lubiri lw'Ettoolo era ebintu ebyo mbimanyi waliwo enjawulo oli lwaki akuyita His Majesty ne Royal Highness naye if there is a change of heart let us hope for the better. So what is the difference between the two? Of course kakati eyo sijja gendayo kamalirize kino njagala n'okwogera gwe nga munnamawulire nja kwogera ku kintu kimu nti ssebo mu zooni gye bayita Muswangali zooni Makindye West oba East Makindye eno eyegundi Makindye East mu zooni chairman waffe Dr. Mayambala mwava mukulu Mulindwa mwami Gabula Emmanuel yadeclaringiddwa unopposed nammwe temwataddewo Makindye wano. So to me that is the highlight. Neye oli gwe baali basibye Mulindwa ne John Bosco Mulindwa oyo wa Makindye ne Kansanga. So
nze bwe ntunula sirina ne wa muganda wange Solomon Serwanja tebabadde na candidate wa NRM yabadde wa Nuupu independent eyo si headline awamu we twalese twabadde n'enkolagana n'abantu abo akati enkolagana yaffe ne DP ogimanyi bwe muliro wa Nuupu oli yabadde wa Nuupu tulinaawo ndoze kyalo bakiyitanga mutakudde mukono bamutakudde eyawangudde wa Solomon Serwanja wa independent NRM yandi na capacity babadde no wa independent omulala then no wa bw'onoonya ekyalo mu Uganda nga Nuupu yakiwangudde tufinaawo candidate naye bano bwe bawangula abamu twabirese mundeke kati nze muteja atukoze bulungi naye Kalamojja n'egindi waliyo LCs tulina bagala mukakane ndi muli musawa yange eruwafu we nalondedde nakinyuguziza ono NRM teyabaddewo na candidate wanupu yeyayise nowaindependent yakazise nakavaamu awamu inaalemeremedde eruwafu frontinga bakandidate mulindwa gyatabadde Sam oli munnamawulire eyo ye headline nti Muswangali zone Makindye East chairman waffe Dr. Mayambala Mwasibuka eyawangudde mwami Manuel Gabula unopposed wa DP ekitegeeza ne Rogers Mulindo engeri gye yabadde ebokedde ewaffe erabidde okuleka nga ataddewo omuntu kati eyo nga nvuddeyo eryo gulire kiba kikyamu eryo lyeggulire ekkulu ye headline DP ewangudde bakiri unopposed wale bijirwa wadde obujulizi mwina ebifo 6 mu ggwanga bibiri biri Makindye eruwafu tulina nakwegendereza waliwo ne online bwe tubadde tulaba mwafunye ebifo bimeka katukyagatta mugulu yokka gulu district yokka tulina nga 26 antugatta mpolampola era nze njagala official statistics nakubidde ne mukyala Grace returning officer waffe wa Lubaga nangamba bakyakompilinga naye aba DP nga bwe mubadde muwulira wano bawangudde eno n'eri message eri mu kintu ekyo era gye twaliko abamu nti abantu baffe temuggwamu maanyi kiririza mu kibiina kyo ne bw'osigala ng'oli weka nga Bagirwa bw'agamba ajja kutuuka tulina MP Mwacholi Aswa County eyali eragana okumu Honorable Patrick Okello Nguti yali agezezaako akalulu emirundi 4 ku luno lwe yawangudde President wa Senegal oli omuzeeyi Abdoulaye Wade yakanoonya emirundi 7 therefore tulina kulemera ku nsonga because oyimirirawo lwa kigendererwa ekiri mu kibiina kyo kaakati tetulina kusuubira kyanjawulo ne mukwano gwange Stella Kiryowa yava waffe mu DP mu UID yawangudde obwayiyala nebigaana ne NRM ne bisooka bigaana yakesimba emirundi 5 ne Secretary General waffe Gerald Siranda yagezaako ndowooza abavubuka n'agezaako epalisi eyo ne bigaana but because of consistency ne Vice President wo yetanaba Mukasambidde yagezaako Makindye n'agezaako Masaka n'agezaako Kalungu n'agenda eyo yasibidde Mubende eyo ne Muwanga Kivumbi Kawempe eno ekyadondo East Kira Pakalo yagenda Butambala naye tegwasooka te Pakalo yawa ne Mukaako yennyini Mukaako nawe yali awangudde tugamba ate abaawa ono yali mba serial losers no national chairman wa DP abakulu bano baleke twogere so bajja kuwangula buli omu alina obudde bwe bwenzira ku kalulu kano nga yali yesimbyewo mulimu atya akalulu ebigenda bibaawo okuva k'abavubuka ak'abakyala na kano birina we binsanyusiza nti okujjako nga tukyusizza amateeka g'ebyokulonda Sam Lubega nga bwe mukikola mu DF electoral and constitutional reforms eyali nnyingo namba 2 mu corporation agreement ya DP ne NRM buli muntu gye yali avumirira abamu nga tetukyusizza amateeka ga byakulonda twonoona budde ekirala electoral commission nze sisobola ginenya ng'akoze emirimu gy'elections mu kibiina ewaffe DP okuva lwe twali eggulu ne bw'ojja obuzi nti oyo agenda kubbira gundi mwami Kendi nga talaba genda kuwe forward mbadde njagala ompe kiwalabye ekifaananyi kyenkuwa nze njogedde ekyabaddewo is what I expected
kubanga nze nsula mu Lubagaawo NRM okuwangula efe bingi. Yes, first of all ne power of incumbency nti bali mu buyinza. Waliwo n'abantu abamu abakutte tiketi z'ebibiina ebimu not because bye bibiina bye bakkiririzaamu but because balowooza bayinza okuwangula. Kaakati bwe njogera ne ŋŋamba nti njagalawo ekyokulaba nze nagenda ku Friday by the way gwe mulundi gwange ogusoose okwenyigira mu kalulu ka LC. Nali sikikolanga kubanga nali sisuubiramu kalungi. Naye nagambye kaŋŋende ne ŋŋende ewaffe mu zooni awo y'oku church Kabuusu zone ne neewandiisa. Naye nina gye natambuddemu because nze njagala nnyo okuexperiencing ekintu. Saamu bw'ompita wano njogere from a point of knowledge. Nina ne we natambudde awalala luli nga twewandiisa naye ndaba omuntu najja n'olupapula nga luliko amannya 5 5 names. N'agamba omwana oli yali awandiisa nti gundi agambye wandiisa gano. Okitegedde? I saw that myself. So tulina okukyusa. Nina ne kye neebuuza ne tukola akalulu k'abavubuka ne tukola register zaabwe. Ne tukola akalulu k'abakyala register zaabwe. Ne tukola akalulu kana kaabaddewo register zaabwe. Lwaki? Tulina register. By the way, nze ku mulundi guno 2026 nali sijja kulonda. Naye bwe nagenda ne neewandiisa okufuna endagamuntu. Mba ntambula mu Lubagaawo, omwami omu n'aŋŋamba oyinza okucekinga n'osanga oba olina voters card. Out of that, nengezaako ndabe kyategeeza. Yali mu internet cafe, n'akubamu erinnya lyange Kennedy Mutenyo. Ne bajja aba, wajja Kennedy Mutenyo ow'ekifaananyi ekyange ne Mutenyo Kennedy. Ekifaananyi kye saategeera. N'aŋŋamba akaakati teekamu birth date. Ne nteekamu date of birth 15th Feb. Ekyange ekiri ku ID ne kijja. Ekyo ne kindaga nti buli eyali yeewandiisizza okufuna national identity card yali automatically ku voters register. That never came out very well. Kati ne ku kano nze mu Coca-Cola egimu ku mirimu gye nakolanga events. Naye omuntu ayinza okujja okusasulira embaga kati ng'embaga yankya ssaawa 2 ku makya ne weebuuza abaddewa. Tulina abantu bangi aba yakafuna ssente. Tulina abantu bangi abaagenze because olunaku baalufudde public holiday. Tulina abantu bangi abaagenze ku polling stations because it was a public holiday. Naye tebeewandiisa ndooza Saamu yakyogera oba gundi yakyogera tebeewandiisa naye ekinyegenyege kyabakutte because it is a public holiday. Ate abamu actually era waliwo akibuuzizza gwe electoral commission nekugamba mugende mwewandiise ne batafaayo. Abo abamu be baleese n'obuvuyo. Bigirwa yabadde akyogedde. Yes, Bigirwa gwe okyogedde. Nga baabagamba mwewandiise tebafaayo. So nze electoral commission nginenya kitono kubanga ba MP baffe abali mu parliament be bakola amateeka gano. So you cannot tosobola kukwata nyanya na butungulu n'ofuna ne kiro y'ennyama ku butcher n'ogitwala eka omukyala n'akuleetera nti nze mbadde nsuubira nkoko. Because ingredients ezikola free and fair election teziriiwo. Ekisooka tulina register. Register yebeeramu amanyago, ekyalo, date of birth na buli kimu. Bwe twandibadde tulonda akalulu k'abavubuka aba electoral commission bandibadde balaba nti ozze ne national ID esoma myaka emeka ne bakucekinga n'okola ki n'olonda nga muli mukaabakyala bwe baba bakubuusabuusa ne bakugaa tugendeko mu kasenge tukakasa oba oli mukyala n'ojja ne national ID mwoli. But handwritten registers abantu abamu bazze ng'alowooza engeri gye yalonda mu kalulu ka January na kano mwali. Ne mukabakyala nalabyeko ekyali kimu nga waliwo abasajja abambadde gomasi. Yes. Yes. Namu nga bambadde biteteeyi bagenze mu layini. Ekyo byabaddewo. Tewabirabye. Kampe ekyokulabirako ekirala. Ekyokulabirako ekirala Rogers gwakyogedde. Babaddewo. Abantu bajja ne basimba mu mugongo. Bwe bamala okusimba mu mugongo oli bw'atandika okubala bano ne balaba nti ono agenda bawangula bali beegatta
crowd bali ne bava eri mu line ne badda muno kati returning office etteeka limugamba alina kuyimiriza addemu bupya naye already bali ababiri bayinza okuba bombi ba mikwano nga tebaagala onawangule bwe balaba nga abatwala ne beegatta ne bw'okaddamu it is already unfair nti tosobodde kukola ki ekyo kyenjogera am speaking against lining up. NBS Eagle tukyagenda mu maaso mwami Lubega Mukaku okuba n'akalulu kamazima n'obwenkanya of course kiyinza okuba ekizibu ennyo kiyinza okuba ekizibu ennyo nja kwongera akadde kiyinza okuba ekizibu ennyo kuba nk'akalulu kamazima n'obwenkanya naye tukoze tutya okulaba nga tutereeza akalulu kaffe mu Uganda kuba kati ebimu twabirabako mu kalulu k'obubaka bwa paalamenti okuba pulezidenti ne ku kyalo embeera wagirabye kiki ekirina okukolebwa ekisooka tukkirize solutions eziri practical ziri mu bantu abayise mu buzibu buno bwonna n'abamu ne bafuniramu ebisago n'abantu bafiirwa abantu baabwe bawa omukisa ensi eyogere ffe wano bwe tutuula ku NBS kale tujjayo obuntu obumu wano ku platform gye mutuwadde naye abantu beeyo bamanyi bwe babbiddwa bamanyi bwe baavuyiziddwa bamanyi ebibinja bwe byazze wano twanguye okulonda wano mangu kubanga bagenda awalala okukola omuvuyo gwe guki gwe gumu emmotoka zibatambuza era kyekikulaga kati nyinza okukuba ffe ewaffe mu Lubaga Mutenyo oyo amanyi bulungi nti bwe twabeereranga n'obululu ate waakiri obuli yadde kusigama tewaaliwo mitawana gyonna toyinza kuwangula bwa memba wa paalamenti Lubaga oba bwa meeya kabube bwa kansala n'obubwerusi n'otalaba bantu bwe bavaayo outpowering ku lw'omuntu waabwe gwe bakoze eki gwe bawagidde ekyo kyajja kibaawo paka ku Ken Luchambuzi okuva ku Damiano Lubega naye olwaleero omubaka wa paalamenti ayitamu nga n'ekyalo kwagamba kwabadde emyaka 35 tewali n'omu avaayo okugamba nti we are celebrating the win ng'alinako ne families kijja kitya naye kijja olwabino ebyazze ne byeragane mu kalulu kano mu Lubaga mwennyini omwo ekibinja kiva wano ekigenda wali naye ndaba ng'abantu baselebratinga Abeka Kawalya nange ndi Lubaga Honorable kimanyi bulungi ne Honorable Kennedy kimanyi bulungi nange ndi Lubaga naye mu constituency y'amafuzi nze ndi wa mu north muli mu basouth owulidde by the way kakibiina ekyo kya Abeka toyinza kyenkanya kuba waswalule n'abalala nga bwe kyabanga kibaawo bakasiba nti naye ate atlisi eyo wali naye waffe omubaka nga oyiseemu n'oyita nti bannange I'm going to celebrate n'otalabayo nga n'emmere bweriyo bwereere n'otalaba bantu bajja ekyo kikulaga ekintu ekyenjawulo mu LC ezawangudde kati ngaawo mu Lubaga nga wa mwami wano mu Ndeeba mwami Kyagaba we yawangudde you could see the outpouring abantu nga bagamba LC chairman waffe akoze eki awangudde kale nno solution z'okutereeza obulu naddala ate kana akalulu aka LC wano zandibadde nyangu bano bantu be bamu bakukyalo Mutenyo wagamba nti ndi munnabunya atambula entambula bbiri buli omu n'agamba nti oyo ye Mutenyo kati asula wali ayina ennyumba ye eri wali kyakyambuloza asula wali gundi asula wali abantu beemanyi owulidde naye senze mujja baba bamukola ki bamutegeera era bwajja n'omwakanya gwe nga tukumanyi nga oyo yakajja ennaku 25 yayingira mu muzigo gwani gwakyamanywa owulidde information ewaffe waliwo omuntu baŋŋambye nti muwagizi wammwe yabadde ayagala kundyamu amaaso kubanga nze mu zooni yaffe tetwabadde na kandidate wa DP nalonze omukyala we bamuyita Rose Kaala namulabira mu byamizannyo mu netball ate kitaawe omu ku bakyala be yali anti wange naye wa NRM ate owaffe owa DP Mugerwa bwe yafa ye yaddawo kati abadde atuyisa bulungi omukyala najja naye baŋŋambye luvannyuma nti wa DF
nansanga mu line mwe ffe tuli opposition eyokolayo ki ne mugaani yakugambye nti gwe olina okumbuulira gwe nnonda seyo bw'ona omulaba sijja kumwatula linnya so naye ekyo kisobola okubeera resolved amangu ekirala engeri yabadde amalawo electoral commission yo gyerondebwamu ate ne gyerondamu abagendo giyamba wansi katuliziganye engeri gyerondebwamu ne gyerondamu abagendo giyamba waki wansi because gwojja n'ogamba oyo gwe tubawadde naye nga talina kyategeera kakali nga ku zino LCs talina kyategeera ku kyakyalo ekyo naye kimanyi nga process electoral commission eri clear bonna bagenda okubeera ba presiding officers they apply kati mmwe ono kyabadde agamba n'ebigirwa nti abantu abamu ebintu ebimu ndowooza baba tebafa omanyi so they apply ne babeera ki abantu abo si bakozi abamu si bakozi ba electoral commission babawandiika temporarily just for that for job that purpose kati ye aba agoba kake so mulimu akasente kayinza okubulamu maliriza olaba mu kulonda ng'okwaffe oli agamba nti kakati singa abantu nze nina abantu abange be nayisaamu abagenda wali nsobola n'okubakyusa abantu abali placed mu ngeri ez'enjawulo bino ebizibu bye tuyiseemu mu byobululu buno tubimanyi nga bannayuganda kyetwetaaga aba DP aba DF aba NRM banabo bakaba amaziga aba Common Man's Party fena tutuule NRM fena tutuule tugane no wantu tusobola okutereezaamu bwe tuti nawantu tusobola okutereezaamu byonna tebijja kuggweeramu ddala naye at least kiba yadde owulidde singa okulonda ng'okwebyalo nze nyinza okugamba buli kyalo kiriko omunaddiini buli kyalo kiriko omwami wa kabaka buli kyalo kiriko singa wawadde n'ebusoga n'ogamba nti ekyalo ekyo tukisabe kyerondera omuntu anaakikubiriza mu kulonda akalulu akakola ki akajja oyo abeera endorsed ne electoral commission ojja kusanga abantu balonza abantu baabwe era ojja kwesanga nti gurupu emu yenda osinza oyo no gurupu emu omungi tebasobola kukkaanya kwatula masinzizo mbadde NBS mulaga nnyo okusaba ku sande naki nina amasinzizo mwendaba waliwo olumu mwalimu ba presidential candidate babiri abakulembeze b'eddiini eyo mu ssinzizo eryo bayanjulako omuyeka ne bamuleeta anakuba ekifaananyi bigirwa way forward akalu ka Uganda tukoze tukolanga tubeera n'akalulu akali ka Uganda it's a combination of factors okukatereeza si fact emu naye ku kalulu kali kennyini akanene akawaggulu ezimu ku nsonga ezisobola okukakkakkanya ne kabeera stable bwe buweereza bwa gavumenti kye bayita service delivery olw'okuba waliwo obuweereza obukyamu obwa gavumenti fe abeesimbawo tugenda ne tuvunaanibwa emisango gya gavumenti gyetakoze buli kintu abalonzi n'obatuukamu ne bakivunaana ggwe owa Common Man's Party azze okwesimbawo era n'omaliriza nga bakugambye nti naawe by'otugamba nti ogenda tukolera tolina by'ogenda tukolera ffe tuwe kyozze nakyo ebisigadde tunaabiraba abantu nga teboogera ku issues ezireeta abakulembeze okwesimbawo abantu nga babaagala bagabanirewo mu kampeyini awo ate buli candidate ajja n'abawa kati ne weebuuza ani gwe bagenda okulonda kati bagenda okumaliriza nga highest bidder gwe bawadde akalulu mu mbeera oba alina obusobozi mu ekyo ekifo oba tabulina kasaba nga yasinza okubawa ssente nga gwe bawadde akalulu kakati bwe tutereeza ekyo kijja tuyamba okugenda ku issues nga mu kampeyini oyogera issues kubanga eddwaliro weeriri eddagala mweriri abasawo weebali ekitongole ekiramuzi kooti weeri ku district ya chief magistrate abalamuzi mwebali bw'ogendayo ofuna justice kwegambanga buli kintu kirina kiteereddwa gavumenti ng'ekoze omulimu gwayo ekyo kikendeeza pressure mufe abanoonya obululu waliwo abagamba nti ennongoosereza bano bannaffe abaddeefe bagamba era nabalaba bagenda mu kooti simanyi oba
omusango gutandikibwa koddi okuwulirizibwa naye nga ensonga ya electoral reforms nze omu kubabadde mu ntalo omwezi guno constitutional court nze omu kubabadde mu ntalo z electoral reforms kuva 2005 buli kulonda kwe tugendamu. So ekizibu kya Uganda electoral reforms nga ba Lubega we bagamba. By the way, electoral commission erina ogutabo ogunene ogwayisibwa parliament ogw'amateeka nawo kenyini ge batamanyi ge batanaba kusoma muko gunene bwe guti. I'm telling you. Amateeka agaliwo gokka gamala gasobola okutereeza ebyokulonda kuba twali tubaddeko wano nga polling station ziri mu barracks Lukwago n'aleeta electoral reforms nezifuluma nezidda wabweru era wali emakindi ku military oluguudo lulamba balusiba okuva ku bitaala paka ngenda ajja ku mubaraka wonna polling station ez'enjawulo out of the military. Twali tubaddeko wano ng'okulonda okwa president kwa lunaku lwanjawulo ne parliament nga president olumala okwata ekintu waggulu na influencing abantu be abatanaba kujja awona n'atukuba ebyo byonna ne bikyuka kati electoral reform amateeka g'ebyokulonda agaliwo implementation yago bwe buzibu naye nga ne bona okola reforms ezifaanana zitya nga attitude ekyaganya okukyuka tewakiyinza Kennedy way forward ekizibu kya Uganda electoral reforms ekizibu kya tandikira ku nsonga yeri mu ddakiika emu gy'obadde ongambye nti weetaaga eddakiika emu gimaliriza. Nja kugigatta bugasi ekikulu ekisooka ffenna nga Saamu njagadde nnyo bw'ayogedde Common Man's Party DF NRM DP NUP n'endala tulina okugamba NUP azifu nene bwewandibadde si musango so ebibiina byonna bye tulina biweza 3,738 tulina okumanya nti ffenna tuli bannayuganda. Olaba omupiira guno gwe twakavaamu Rogers ajja kubuulira FIFA etuula ne reviewinga buli World Cup buli competition nejjanga ekyusa amateeka okitegedde kaakati tulina okumanya nti tuli bannayuganda tukole electoral and constitutional reforms. Ekisooka kyangu nnyo okugoba bribery n'enguzi bwe tukozesa enkola gye bayita proportional representation eyeetegeeza nti nga singa tubadde tugenze mu kalulu nga parliament erina entebe 100 ekibiina kyo kireeta amannya 100 ekya DP ne kireeta 100 NRM 100 DF 100 Common 100 kati ate ku bubokisi tekubeerako nti Ibanda Mutenyo Saamu Lubega Mulindwa kubeerako bubonero Nkumbi Baasi Muti Olusaniya eno twagambye ani Umbrella kakati abalonzi tujja ne tulonda obubonero obwo kati akalulu bwe kaggwa electoral commission netuula nti ku bululu bwe mwalonze DP yafunyeeko percentage ki ne babagamba bweba yafunye 10 10 abasooka oba bano bafunyeeko 5 be bataano kaakati ne bwe wabaawo omuntu ng'afudde oba ng'avuddewo tetuddamu by election electoral commission etunula ku lisiti eri negamba ani addirira buli kibiina kijja kuleeta bakabiriiti awo abantu bajja kutta bannaabwe otegedde so ekyo kimu ekyokubiri lwaki tetulonda lunaku lumu Kenya eronda ebifo 6 on the same day president senator woman rep MCA fegwe tuyita kansala area MP ne governor naffe tukyayinza okulonda ebifo byaffe byonna ne tubiteeka wali constitution mulimu nti buli luvannyuma lwa myaka 10 bajja ku reviewinganga special interest groups abavubuka abakyala amagye abakozi n'ekirala naye tetubikola era wenyini twalibadde tuwonyeza n'obuzibu bwa regisita 20. Yes tuli mu registeri olunaku lumu fund zigenda for example olwaleero mutera okutugamba wano ku NBS sebo nze ntandika 12 kitundu sunrise
nenzizaako eri ate engeri gye mutagamba tugenda kwebaka oluusi nebaka ne mu ntebe awo nga nkyabalaba. So waliwo ne kye tulina okukola. Mutugamba ebitundu nga 73 ku buli 100 bavubuka, ekitegeeza ku bannayuganda obukadde 46 kumpi obukadde nga 35 bavubuka. Lwaki abavubuka mu Uganda balina ba MP 5 bokka? Ng'omuvubuka owewaffe mu Eastern atandikira Kiira paka Karamoja, owa Buganda ava ku boda ye Tanzania. Karamoja is in northern Uganda. Okay, anti akoma Karamoja fa akoma ku Teso ne Sebei kati Karamoja. Wakati atwala Busoga Bukedi. Busoga Bukedi Bugesu Sebei. Owa Buganda ava ku boda ye Tanzania enakoma Nakasongola wali ng'oyingira Masindi enakoma Kiira naye ogamba omuvubuka alina okubanga tasussa myaka 3 capacity e campaigning nga mwekye ngo NRM yali yakajanga ne sente tezikola ki tezirina nga government yalina bizibu bingi bakava mu nsiko baze nabo benyini ng'abantu tebalina busobozi naye bategeka obululu obwo obwasooka ate nga buliko stake nene stake gwate twala n'omuntu mu NRC ne babutegeka nga bw'obugerageranya n'obwaleero kubanga ne Makerere wali ne mu institutions endala ne mu masomero abantu bakola akalulu nga tebafunyira sente ono zagamba esaliiwo n'owulira nga akalulu ako kakoze eki kagguse naye mwami Lubega singa nga waliwo goodwill mbadde nkubuuza nti tolowooza nti ebintu bingi bikyusa okuva ddala mu 1986 omuwendo gw'abantu gweyongeddeko ebintu bikyuka tulabirabira mu ebintu ebikyuse mu nkola eri gye twabirabirangamu ku lw'obulungi nga bw'oyogedde ku tekinologi byandibadde bitwongera bwongezi ease engeri enyangu ey'okukolamu ebiki ebintu katugambe with technology electoral commission yandisobodde bulungi okutuwa bategekere ebyalo babe nga balina obwo bwe basobola okukubirako akalulu keerosi abantu ne batuula nga bwe baatudde nga toleese byakusimba mu mugongo ono akyawe kojjaawe oli akyawe gundi ne batuula ng'ebyalo bwabira bwe bituula within 1 hour ffe mu DP n'ebibiina ebirala tubadde nga tubikola abantu ne batuula nga bwe twatuula ffe mu DF e Masaka ne mu DP nkugaya tubadde tukikola ne batuula nga bangi ekimala ne bafuna obululu bwe era ne babukuba babubala bulungi kubanga awulidde naye baera bateekawo embaza abadde zino 1 byebyo ebyomugongo byebyokukola register tuli mu kalulu keekamu seti y'obululu yeemu ale ne bagamba nti kakati tunoonyeyo register ate ki endala kyokka nga buli omu alina national ID buli omu alina n'ebirala ekyo nga kiweddeko abantu bali ku kyalo baba beemanyi bulungi nti ono musenze mujja ye Saamu awulidde Ibanda ate bano be bannaffe baba beetegeera bulungi wali ku kyalo temuli mugamba nti ojja kujja ogambe nti nze embeera wano nga era nabana abazze nga babasitudde busituzi ababadde bagenda mu bibinja nga babano layini zakasimba ne bakuba bano ne bavaawo ate ne bagamba bali nti katibala ebyo byonna naawe wabiwulidde era wabirabye ebyavuddemu n'abantu okukola okufa tebyandibaddewo singanga abantu b'ekyalo obawadde trust n'okkiriza nti wadde bantu babibiina byanjawulo naye balina interest y'ekyalo kyabwe okukola ekyalo ekigudde akaleka era y'ensonga lwaki olaba katugambe bw'otwala eno ebibiina statement gyesosa okukola ebibiina ebikulu nga DP ne UPC gye biri kubanga byalina abakulembeze ab'ekikula bwe kityo abantu bazzeyo ne bagamba nti tulonde muzeeyi gundi tulonde mukyala gundi kubanga oyo tumukola ki tumutegera we bataba batawanyiza obubbi obulala bwazze ye electoral commission okukola register naye ng'egikola n'oyo incumbent oba owa NRM yakola register ya NRM ng'ate be bali ne bagiso n'abalala be basalawo ani ateekeddwa okwewandiisa naddala mu trading centers ne townships ebyo byabadde bingi nnyo nga ono ali interested agenda okujja yagamba oyo tetumumanyi
naye nga n'abantu tebalina budde bugamba nti oli bamukoze ekibamugaye tulina abantu abadde bagenza this is an evidence nga wano naye ekyo kikyamu mu kibuga kale empa byenalabye yalamuwa information akakiiko k'ebyokulonda kalonda abantu ku buli kyalo abawandiika era ne balagirwa batule mu bifo by'olukale bawandiika abantu akali tewaaliwo nti NUP oba NRM oba DP tigojja okutwala abantu so tebali involved mu kuwandiisa abantu bw'aba yeetumiikiriza ne yeeteeka mu ekyo he did it illegally ne electoral commission yabadde ne baregistrars baayo ku byalo kati what was regarded as illegal ye electoral commission kubanga yo omuntu agimanyi nti erina eddoboozi naye nga ye ate gwewuliriza okusookera ddala ye incumbent owerosi gwe bagamba oyo yamanya abantu abali kuno naye nga ate ali interested naye interested party mugenda okukola ki okwesimbawo mbyanguyiriza ekyo kya disenfranchising buli incumbent yabadde candidate wa NRM abantu babadde so busy mu kumanya register eno bwegenda okukola ki okubeera era nga ye amanyirawo nti abantu bange kati nina 65 ku bantu ekyenda abagenda okujja ekirala gemaanyi ge bawadde police obululu buwedde kubanga lwitwabiraba byava majambere nabano wano mu kibuga n'abalala abajja ne bakuba polling station ne batambula ne bagenda kali ekyabaddewo nga bijirwa mulindwa bwamala okuwangula naye nga system eyagala bijirwa nga bajja bijirwa afunye 65 mulindwa afunye 12 nga babagamba nti musooke mulinde okusayininga tugende ku police wano n'abantu bayinza okubakola ekibi kakali ate ku police nevaayo ate presiding officer omulala alangiridde ebirala ebitali bya presiding officer yabaddewa wano eyo yonna munamasuba luddawo eyo byebintu ebyageze maaso ewaffe mawokota n'awalala ekyo kyageze obwedda balangirira ku police okukyusa obuki obululu ne weebuuza kati oli gwe balonze ali eri yabadde wa mugaso ki ye police ebiyingiramu eti ekirala gemaje n'emmundu amaje n'emmundu gajja gatya wano ku kyalo gatandike abatali nti ba LDU nga bwe twayogerangako eri emabega nabo tewali abakkiriza kujja na mmundu naye bo bano bazze n'emmundu yentiisa egenda mu ggwanga okuviira ddala kubakkiriza Besigye okukkirira eno wansi abantu ne babeerawo nga bagamba munnanga ate onoogamba ki kakali obwedda be bayanguyiza amangu muveewo ne bajjawo oli ne batwala results gye bazitutte ne balangirira abantu abalala kati obululu obwafiiriddemu n'abantu mwami Lubega Mukaku njagala obeere kiriya amagye galabiddwako mu submission ye related nti amagye mu bitundu ebimu gabaddeyo nga galemesa abantu okulonda polling stations nyingi kwabaddeko abamagye ate nga balina emuntu abalanga tebalina na mu uniform z'amagye wabula oluusi ayambaddeko kikooti kyokka naali mu jiini n'essaati emmundu zimuleebeeta kyokka ate yawa ebiragiro that's not good ku kalulu akeekyalo ketugenderamu ebintu bwebyo byabadde luddawa ebyo ezo polling stations nyingi wano mu Buganda polling stations nyingi ezabaddeko abamagye nga balina emmundu naye nayimirirawo to the intimidation y'abantu ababulijjo weebuuza kikyenye ekya lwaki electoral commission yawulidde nti abasirikale abalina okugenda okwegatta mu bulungi babadde bakuuma byakwerinda anti okukuuma abawagizi abamani badde balwana lyabadde ligambirawa because aba defense ku byalo era gye bali babaddeyo era babadde bakuuma ogundi wawe. That is an act of intimidating people and disenfranchising. Kati tuyanza tugenda komawo. Moses Bigirwa, Common Man's Party, akalwa kalabyo otya mwafunye bamekanga ba Common Man's Party ku mitwalo 7 mwafunye bumeka ebifo bimeka okutwaliza wamu njalo okuyozayoza bana Uganda abeetabiye mu kalwako wa Ssentebe Bwerosi ne bakavaamu nga balamu abafunye obuwanguzi n'abaluzinze simwe musoso okuluzinga nze nakaluzinga mirundi 5 ku parliamentary level naye ndya nnywa sirioluza ntambula
era nkyafatanya mirundi etaano naye ffenna tusaasira abafiiriddwa abantu mu kalulu ako n'olwensonga eyo mirundi etaano naye si constituency yemu constituency za njawulo naye etaano gyokka difiti ziri etaano wasooka Buyende Budyope East yali Budyope yonna yawamu yali Budyope nefuuka Budyope East era ne Kagaana ew'Amagogo nenyingira municipality ogusooka ne Kagaana n'ogwokubiri ne Kagaana nempeza emirundi etaano naye yo si enkomerero y'ensi nze nkimanyi nti ku ttebo ya Katonda fayiro yange kweri ayina kyayagala ekisingako awo oba oliawo kyenyinza okukola ki okubeera kakati mwe abaluuzinze that is not the end of the world akalulu kano nakabaddemu nga Secretary General wa Common Man's Party era nkyagazalinga data ku result engeri zizafulumye nebe nakafuna naye politically so biwakafuna biraga ki alinayo basente benga Common Man's Party mulinayo basente alinayo basente benga 3 ku 4 so far ewa ekamuli wanga famanyi gaffe gali Busoga ate wa president w'ekibiina okusinzira ku response y'abantu kubanga niwe twagenda ne mukali ka general elections ke twalimu ekabuli twafuna bakansala bana nekaliro omu tewaliwo walala twakola ki bwetwafuna so katononyo DF yafunyeyo ku ssentebe w'ekyalo yenna twafunye bassentebe bameka mu bitundu ebyenjawulo mu Mpigi wano mu Kampala bitundu ebyeni Nansana okuddeeyo twafunyeyo ne Busoga ne Teso so mulimu awakanyisa Northern Uganda sinabona ne twafunye batono ddala lwaki mulimu awakanyisa mulindwa lwaki ebyambukaako abanyambadde atuwa byalo ekyalo gundi kati siri ready kuwa ndi ekyalo gundi oba njagala kubuulira mwawezezaayo report mwawezezaayo 10 mwawezezaayo 10 n'omusobi n'omukama we gyava eri ate oba ne bakansalas tulina 16 kuweerosiza ezawaggulu kakali ate ogamba otya nti tusobola kufuna policy wa sebo bwana Simon mulimu akuyisaamu eggaali naye mutugende bwana Simon Sam moving forward akakiiko k'ebyokulonda saagala kakwitisayizinga nnyo ku level eno kubanga roolo yaako nalabye nga kagizannya mbadde njagala osooka otuwa ekifaananyi bweki kyennyini kiwalabye mu kalulu kano anti kyenkulaga nkuwa observations ez'enjawulo nti ba stakeholders nga electoral commission yakoze ogugwe yalanga ne batugamba twewandiise nange nagenda neneewandiisa bupya era okulonda bamaze kusoma linnya nze we nalondedde eruwafu bamaze kusoma linnya nti Bigirwa Moses nendyoka mbuuka layini eno okudda layini eri abalonzi na buli mulonzi yenna eyalonze bwatyo yabadde procedure kati njagala okugamba abataka abantu ba bulijjo nti banayi muweeyo obuvunaanyizibwa ku nsonga z'eggwanga ojja kujja obuguumirire ku lunaku lw'okulonda naye nga tewafaayo kwewandiisa ffenna twasacrificinga obudde obutonotono ne tugenda ne twakudetinga register eyo abalala ne beefuula bize ekyo kyabulabe mukkirize gavumenti buli lweranga nti waliwo okulonda oba kunaabeera kufu oba kunaabeera kwa mankyolo tusooke tukwetabemu mu bungi naye abantu bajja mu kwewandiisa ne bawandiisa abalonzi wali bawandiisa abalonzi nga 4 naye mu kujja okulonda abantu batandiriza apo abantu nga2,000 naye ate nga bonna ba mu kitundu abo naye ogenda ogira bwe batiga ku register tebeewandiisa so eyo fault abataka mufuke babuvunaanyizibwa mu ggwanga lyammwe mwewandiise nga waliwo ekintu kyonna oba awareness taliiwo eyinza okuba nga abantu beekwasa nnyo awareness yakola kitono nnyo kati nze nagijjawa anti kyeŋŋambi abamu bayinza okugamba nedda ssebo abantu baffe olaba basiba ku masimu nga balaba abakazi ababuulirira abakazi bannabwe mu bufumbo
Bisitole bibeera ku TikTok abantu babibeerako lwaki babiwa obudde kati gomanya otya nti bali ku bisitole webityo hati nze nkola research nze soogera bintu byanjwanjwa nkola research ku behavior z'abantu abantu muwe ebyobufuzi obudde mulekerawo kwekwasanga buli setback ebeetuuseewo and then two kuside electoral commission moving forward akalulu akaddako konna electoral commission ereme kata naddala kerosi kuleka ba candidate kunoonya bululu ku lwabwe nakirabye nga kyabulabe nnyo kyekireeta violence ku endi nti omuntu aspending emiliyoni 3 anoonya kalulu kerosi nakirabye mu Kampala wano emiliyoni 3 azitadde mu kalulu kerosi ng'ayagala okufa n'obutanyagwa akwata ofiisi eyo singa electoral commission mu baofficers bayo ba registrar abo bafuna ekifo abantu we bakuŋŋaanira buli zone ne bagikuba mu lareegi oba olukiiko olwo olw'ekyalo bakandidate ne bajja ne beeyogerako awamu kampeyini eziba nga ziwedde okusinga so kati gogamba nti kiba bete electoral commission yanebadde econsideringa ne wabeera joint campaigns kwerosi ne tukuba olukiiko lumu awo abataka bamagiganye ne tufumula ebigambo abaagala obwa ssentebe ne mwenaalemu byalimu okunoonya akalulu ka ba flag bearer ba MP neera kyagaana NRM eyinza okubula control kubanga ng'ekibiina wadde newankubadde kyekiconstitutinga gavumenti naye kiyinza okubula personnel esobola okumaaninga buli zooni naye electoral commission ku busobozi gavumenti bwegiwa esobola okonductinga meeting ku kyalo meeting eyo nevaamu ba candidate abantu twewale omuntu okuspendinga miliyoni za 3 nga ayagala bwerosi ate tugenda okutuuka ku layini ng'abataka bagamba ani amuwa akalulu oyo sente bwe twalidde bwa bwereere kati ye n'akozesa obusungu bwa expenditure n'atandika okutabula akalulu ekyo ndowooza nti kiyinza okuyamba then ku saidi yaffe NRM of course yakukumbye bukukumbi naye factors nyingi ezigiyamba okukukumba bwe nakoma okubeera wano nakugamba nti nga Common Man's Party strategy yaffe esooka twagala kukwata waggulu buli lwokwata waggulu wakuyamba okumobilizinga wansi n'okunywezaayo era ne General Museveni naye okuteekawo obululu module eyo kubanga waggulu yakwatayo n'anywezaayo kati tosobola muganda wange kubbiisa nakalulu kerosi wano n'okajjayo nga tolina gavumenti kubanga money power eyo eya mobilization oyinza obutabeera nayo naddala mu narrow space gye tuoperatingiramu nga political parties tosobola so NRM ejja kujja wano ekuba ekifuba agambe twakukumbye bukukumbi naye factors ezibayamba okukukumba nyingi nnyo nga ziri muno okunarrowinga space from tuoperatingira okitegedde kakati ku ludda lwaffe nga ba actors ab'oludda oluvuganya siri musanyufu kibi nnyo okubeera n'ebyobufuzi ebitaliiko pulaani ne tubeera mu ggwanga ffe abaagala okukwata gavumenti naye nga tetulina pulaani kuba ye General Museveni bwe yali ayagala okukwata eggwanga yateeka factors ez'enjawulo ku mmeeza n'aweeyinga eno n'eno nagakangene mu kalulu k'ekinaana nziggyeyo cause of action entwale mu kino kyengenda okukozesa okukwata power n'akyakiivinga okiwulidde naye ffe ne tuzanya ebyobufuzi ebyekyana ekito tetusobola kugenda mu kalulu konna nga tetulina pulaani nawandiika documenti yange ya miiko 4 nenjiweereza ba stakeholders mu opposition nembagamba tewaliwo kibiina kya byabufuzi mu Uganda kirina busobozi okumandinga buli nsonda ya Uganda zooni 7,400 mu ggwanga lyonna tetulina busobozi bwa kintu ekyo tugabane zi region kubanga as we talk now bw'ogenda ku headquarters za UPC mwami Jimake najja kugamba nti ninayo bakyamani berosi ate abasinga ku betwafunye wano mu central olw'ensonga nti region
ya Lango yagikwata ayinayo ababaka 12 ayina infrastructure ez'enjawulo tatawaana na walala. And I told my colleagues nembagamba basebo ne banyabo National Unity Platform toyina busobozi bunoonya kalulu gwanga lyonna, toyina busobozi bwesimbawo buli muntu buli mu kifo ne kubwe mumpi bwokka tosobola. Mwami DP kyekimu era kati naye Mwami DP ali awo mwani ali mwaki oli awo olwano Batimau ne mu Buganda mwali ssebo n'embaale. Mu Buganda yajjayo Oliver Sebamala ajja kugamba nze najja byange. Ba Kennedy Mutenyi baabano okiwulidde Ebukedi gyali njogera ku bakulembeze abalondeddwa. Anti era tulinayo MP owa DP Ebukedi. Ate kisoboka ekyo. Dr. Siranda ate alibadde mu manyi. Wayala. Si mubaka? Oyo akalulu ke. Sebo si mubaka parliament. Akalulu sebo. Oyo yamala kutapinga ate ku masanyalaze gani? Omukulu. Agomulindwa. Yamala genda ku bibiro ery'ejjinja n'alyoka awaguza. Otherwise yenga nakuzina ate omudumu yagutunuzizza mu bata. It's just objective. Strategy nze ginalindeese. Maliriza nga maliriza yali egenda kutuyamba answeringa these gaps ze tulimu olwaleero nti NUP oli luddawa osobola Buganda baani ba stakeholders abalala abali mu Buganda nti ba DF mwebali basobola wa Busoga nti Masaka mu maninga awo Mbarara asobolayo nti je n'omuntu ovantunga mu headquarters oziteeke Mbarara newandibadde mpagira kyagamba fene wali okulinaana State House wa Singodde Ekigumba ero sitwagiwangudde eya muganda wa Mwami Kakembo okitegedde kulwa numerical kulwa cooperative advantage ya Kakembo ng'abadde omubaka waawo and olaba nga mulimu cases eziri special zemusobola okunegotiatinga naye NRM twagirese etusinza money power etusinza personnel etusinza sente etusinza network naye ate ffe tulina plan egyenganga kati eri ewaffe Busoga NRM yakukumbye nga bukukumbi ninga abannaye singa twali tutudde ne tugamba nti Mwiru Salamu Musumba Bigirwa Bamululenzi Manjeri Kibakutika Dokita Batuwa baani ne tukola strategy ku lwa Busoga yaffe amazima genyi twali badde ne different twayaza NBS Igo ka Kennedy ndiwo gwe kikyenyi kyo walabi mukaluka nasaba genda mukumula ekisooka nebaza nja kusooka mbiteeyite mu nsazeewo nsirike mpulirize era wano wennyini we tuli we wali ekizibu kya Uganda era singa ssebo wabadde ontuuzizza wakati wa Sam ne Rogers nandibadde mbalansinga kyova olaba nti olwaleero eggulo nga 1 August kino kikulu nkyogera nawezezza emyaka 46 kasookedde nfuna membership card ya DP esooka nagifuna 1st August 1980 ku siringi 2 ng'esayiningiddwa Paulo Kawanga Semwogerere myaka 46 ng'oli mu DP nga ndi mu DP tokyukakyuka kati omanyi okyobola tulinga bano babigirwa abali mu beyita bankyukakyuka bagenzi ekikulu dembe lyabwe era ye democracy naye lwaki ekyo nkyogedde ate nga information gyayagala okuwa agimpe maybe okumutegeeza akatandika bino ebintu omanyi kati mukadde wange Comrade Mutenywa yes amaze emyaka 46 mu DP naye ate ffe